Ekimu ku kyenjagala nkutegeeze era njogereko naawe olunaku olwaleero nga bwe twayiga okuva edda ebibuuzo ebikulu by'oteekwa okwebuuza ng'onoonya omubeezi. Mmanyi nti buli muvubuka ali eyo okuggyako abatono ennyo yeegomba okutandika amaka, yeegomba okutandika obufumbo, ayagala okufuna omukyala, ayagala okufuna omusajja n'amutwala. Si bangi nnyo abayinza okubeerayo ng'ekyo tebakyagala, n'abalabika nga abatakyagala munda mu mitima gyabwe balina okuyitibwa nti bateekwa okukifuna. Kikulu nnyo bwe twogera nabo, kubanga si bangi abafunye omukisa okuwulira ebigambo bino nga tebannaba kufuna babeezi. Tomanya singa baabiwulira obulamu bwe bwandibadde mu ngeri ya njawulo, bwandibadde bukyusiddwa, bwandibadde buzimbiddwa, bwandibadde buwaniriddwa, era bwandisobodde okubeera obulamu obw'enjawulo okuva ku kye balimu olwaleero. Olwekyo nsaba Mukama ayongere okutuyigiriza ebigambo bino kubanga bikulu ate bya muwendo. Nabategeeza omulundi guli ne mbagamba nti ebibuuzo biri 5 omuntu by'ateekwa okwebuuza nga tannaba kutandika maka oba nga tannaba kufuna muntu gw'agenda kuzimba naye maka na bufumbo. Era omulundi oguyise twayizeewo ku bibuuzo kumpi 3 birambirira. Naye ekimu ku ekyo kye kino: nze muntu omutuufu okubeera omwami oba mukyala w'omuntu oyo? Ekyo ekibuuzo ekisooka. Njagala otwala ennyo obudde okwetegereza omuntu gw'ogenda okuyingira naye mu relationship. Weebuuza ekibuuzo, am I the right person? Nga tonnaba na kumutunuulira ye na byonna bimukwatako. Oli muntu mweteefuteefu okuyingira amaka oba ogenda kumalira muntu biseera? Wale okumu okyali ku university oli muvubuka myaka 19, 21. Toyina na birowoozo biwasa. Tokiteekateekanga nako. Tomanyi na kye kitegeeza. Toyina na biruubiro iba na mukazi ku kiseera ekyo. Oteekateekwa kukitandika mu myaka nga 5-6 mu maaso. Naye oli mu kukwana. Oli mu kuwugiriza muwala. Oli mu kumugamba nga bw'omwagala. Naye ng'oteekateekwa kuwasa emyaka 8 mu maaso. Ekintu ekyo si kya bwenkanya. Ekintu ekyo si kirungi. Bw'oba toyina nteekateeka ezimba maka mu muntu oyo gw'ofunye, tomwonoonera biseera. Ate si ye yekka. Naye naawe oba osevinze ebibyo, kubanga oluusi ebiva mu kutandika okukola relationships nga tezigendereddwamu kuzimba maka, ebimu biba bizibu. Weesanga ozadde golukipa nga yalemeddwa okukwata omupiira ne yeebaka n'enywa. Kakati penalty bw'enywa ekibuuzo kibuuza, kati ogenda kuddawa? Olaba ogenda okutandika amaka nga teweetegese? Olaba omuwala bw'agenda okufuukira akayinja mu ngatto? Olaba ogenda okubulwa gy'odda ogambe tono omuwala kamwetikke mukube mu nnyumba? Olaba bwe mutandika amaka naye nga twali n'omukumu yageetegekera? By'ebizibu ebiva mu maka n'emitawaana. Mugenda okweyiga, okwetegeera, okutandika okuba nga abazimba ekintu nga muli myaka 3+, oluusi ne kigaanira ddala. Are you the right partner? Obwongo bwo bweteefuteefu okuyingira obufumbo n'amaka yoba tebuli, tomalira muntu biseera. Kubanga terina kimu ky'ogenda kuganyulwa. Mummwe kwebeegako mpola mpola naye nga temugenda kuyingira maka na bufumbo. Mwerumya mmwe nnyini, mukosa emibiri gyammwe, mweteeka mu kiseera ekizibu era n'emitawaana mingi genda kubasemberera. Ekyokubiri, owulira otya eri omuntu oyo? Kyonna kyogerako saagala kukiwanvuya. N'ekikulu nnyo ofumbirwa omuntu ng'omwenyumiririzaamu, ng'omuyaayaanira, ate ng'oli mumativu naye. Ebintu ebisatu oba tobiwulira eri muntu, weekangemukko oddeko emabega. Oyinza okubeera nga ekkubo ly'okutte terigenda kubeera ttuufu. Ensonga ey'okusatu era ekibuuzo ekyokusatu, omuntu oyo awulira atya gy'oli? Byonna byogeddeko dda kyenva mbiyitamu amangu kubanga mmanyi wayinza okuba weyeeyunzeeko leero. Omuntu oyo awulira atya gy'oli? Mulekerawo okwesiba ku bantu. Kigambo ekyo nze nkyogera lwatu ate nga nkibabuulira abaana abawala. Mulekerawo okweripa ku bavubuka abatabaliiko. Mulekerawo okwegula eri abantu abataagala kubagula. Mulekerawo okufaanana nga abatasobola kubeerawo, ng'abantu abasobola okubeerawo nga temuliiwo tebaliiwo. Olina omuwendo gw'amaanyi. Olina abantu abakwagala. Olina abantu abakusembeza nga tonnaba kuyingira mu relationship na muntu. Omuntu oyo awulira atya gy'oli?
omuntu atayinza communicating. Omanyi communication is so much important. It is an indicator of a good or a bad relationship. Ebenja kubisomesako mu maaso eyo. Indicators of bad relationships. Nesikati wabula kyengezako kubagamba nti empuliziganya kintu kikulu. Naye oli mu relationship n'omuntu mwezi mulamba tayogera naawe, gwakuba amasimu ye takuba, akwata lwayagadde, n'owandika ku WhatsApp n'akubulutiikinga wiiki 3 nazzayoko kamu n'wayitayo emyezi 6 hayi. Gwe tosobola kulaba nti omuntu oyo talina kyalina kyawulira gy'oli. Gwe tosobola kulaba nti omuntu oyo yamuvinga on. Gwe tosobola kulaba nti gwe kyowulira gy'ali si kyawulira. Temukakanga mbeera mu bigambo bya bufumbo. Bantu bangi bakasembeera. Abavubuka ne beerippa ku bawala n'afaafaagana naye. Naye ebivaamu tebiba birungi. Omuntu otalina gy'awulira gy'oli atojja kikaka. Lwaki temunoonya abantu ababaagala? Waliyo abantu ababassaamu ekitiibwa. Abamu ku mmwe abayayaana n'abantu abato waliwo ababayaayaanira bemulinnyirira. Nze nno mbawa amagezi. Ekibuuzo ekyokusatu ekyo kikulu. Nga tunaba kutandika kwepampalira ku kigambo kiyitibwa relationship. Buuza nnyo ekibuuzo engeri omuntu oyo gy'awulira gy'oli. Era bw'ogibeeramu ng'etambuddeko akabanga ojja kukitegeera. Baba nga omuntu oyo kyawulira gy'oli si kyowulira gy'ali. Muwe ekiseera, muwe obudde. Oyinza okuba nga oli omuntu mukyamu ogenda kutandika ekintu ekitali kituufu. Temwesiba kuba, temwesiba ku mukwano, kwagala tebakukaka. Toteekawo mbeera yakulaga nti obulamu bwo bukomye. Kubanga oyo gw'olowooza nti agenda kutya ennyo ng'ofudde talina nakyaluma ne ku maziika ko tajja kujja. Kale noweebereremu nga weebuuza ekibuuzo ekyokusatu. Omuntu oyo awulira atya agenda. Ekibuuzo ekyokuna. Omuntu ono namusinkana ntya? Ekika kye tuliko. Era olwaleero tugenda kutwala akadde ne series endala nga tuyiga ku kintu ekyo. Omuntu oyo wamusinkana otya? Engeri gye musisinkanamu ekola ekitundu kinene nnyo ku ngeri amaka gammwe gye ganaafaanana. Ekyo nkirabyeko. Experience ekindaga. Amaka g'abantu gafaananira ddala n'engeri gye basisinkanamu. Ebizibu bye basanga n'emitawaana gye basanga n'okwegoya kwonna n'okwevulunga kwe babeeramu kuva mu ngeri abantu abo gye basisinkanamu. Omanyi engeri gy'osisinkanamu munno ekola kinene nnyo ku ngeri gye munaabeerawo. Ensonga esooka nagibategeeza ne mbagamba nti bangi bali mu maka naye nga basisinkana lwa bizibu. Omanyi kye bayita okusisinkana n'ebizibu? Ng'ebizibu bye baabaleeta awamu. Nze agamaka nagawa erinnya bagayita najja lwambi. Bantu muli awo muli mu maka naye nga mbeera nzibu ye yabaleeta awamu. Ekituufu temwagalana. Ekituufu omusajja yakutama naye yakufunisa olubuto. Toyina waakudda. N'abazadde baakugoba. Naye yali omusajja prospects abaali baliwo nga baga nti bagenda kukuwasaka nabo tebakyasobola. Musajja yakuwa omulimu. Kati nawoga nti munnange siyinza kukuwa mulimu n'otava gy'oli. Kati wava gy'oli. Bwe wava gy'oli ekyo ne kibaleka ng'ekikutteyo. Naye ng'omuntu agamba tova gy'oli akwesezza abawala abalala 15 n'abamu bakyaliwo mu layini tebagendanga kati guli wa 16. Olabye muyingira relationship n'amaka nga muzze lwa bubi. Abantu abasinkana bwe batyo. Mwala wakwata mukwate. Wamusomesa kati omweddiza. Teyalina school fees n'okola bwoti. Abantu bonna abayingira obufumo nga buyingidde lwa mbeerezi tebulina mirembe. Twali tukola ffenna na nnyambako yansuubulira ku byennyanja. Kakati ye ate naakola ki? Omusajja ampadde byonna nange natuuka ekiseera musumba nga nange kiraba kyakukola. Ekiseera kyatuuka musumba nga sina kinyonyola musajja nga biweddeyo ne ngamba owaayo banfanfe. Kati kankutegeeze. Era kankiddemu kino kitegere bulungi. Bemba mwasinkana lwa bizibu gye mitawaana gye mulina mu nnyumba yammwe. Tunula nnyo omusajja oyo engeri gye wamusinkanamu. Bino yanonda ku kkubo
empewo yali enfuwa n'anvugako n'antwala eka ewuwe katuli ebyo nga mwasisinkana lwa mita 4 ekintu ekya bulabe. Njogera eri mmwe mwenna abagenda okuzimba relationships. Ekibuuzo ekyokuna ky'olina okwebuuza, omuntu ono namusisinkana ndi. Bw'obanga oli mu relationship kubanga endala yali emenyese kati weesasuza gozze lwa bizibu. Kubanga omuwala oli yandekawo kati kanfune omulala. Kubanga omuvubuka yandisappointinze kati kanfune omulala. Ng'eyo y'ensonga ogenda kuyingira relationship n'obulumi, ogenda kukaabira mu kigambo kye bayita amaka, kubanga enkomerero ya byonna ogenda kubeera n'omuntu omutima ogwo guteesiimira. Ensonga ey'okubiri ereetera abantu okusisinkana, third party. Nze nkiyita third party. Manyi bwe nkola notisi zange nzikola kusinziira ku kyendaba n'ekyemmanyi n'ekyempiseemu, seetaaga nnyo consultinga bitabo birala. Nze nkiyita third party. Third party kitegeeza nti osisinkanye abantu naye ng'obasisinkanye lwa muntu mulala. Senga ye yandeeta, senga awo yakulabira omusajja, maama wo yakulabira omusajja, wali mu kyalo ne bakufunira omusajja ku kibuga ne bakwetikka ne bakuleeta nga n'omusajja tomulabangako. Gutegeeza bw'oyingiranga relationship n'amaka naye ng'ebintu ebyo biyingidde lwakubeera waliwo omuntu yakulabira, ekyo kya bulabe. Omusajja omulabire tanyuma, omusajja omulabire tasanyusa, omusajja omulabire akaluubirira n'obeerawo lwa bugubi naye nga muggwe si mwe muli obweyagavu obw'amaka obugwanidde. Nze njagala nkutegeeza era nkukakasa nti emu ku ngeri esingayo okubeera ey'omuwendo era ennungi kwe kukimanya nti abantu basobola okutulabira, abantu bayinza okutuwa amagezi ne batusongerako, naye tokkirizanga eyo yokka ebeera ensonga ekuyingiza mu relationship n'omuntu. Twala obudde bwo omuntu ono omusike mu bulamu bwo, twala obudde bwo omuntu ono omutegeere, twala obudde bwo ozimbe kye tuyita chemistry, intimacy. Twala obudde bwo omuntu ono akuyingire munda, oba oli muwala oba oli mulenzi. Oleme kugenda naye kubanga senga yamukulabira, oleme kumufumbirwa kubanga abazadde bamukulabira. Abazadde abamu tulina ebizibu, twagala nnyo abaana baffe bafumbirwe abagagga n'abantu abalinawo. Of course kituufu kubanga embeera gye tuba tuyiseemu mu maka tuba tetwandyagadde baana baffe bagiyitemu. Ekituufu amaka agajjudde obwavu, gamenya, galumira, gakaluba era domestic violence. Cases zonna mu Uganda eza domestic violence, emu ku causing agent oba emu ku nsonga esinga obukulu ereeta obutabanguko mu maka bwavu. Kati omuzadde teyandyagadde mwana we kufumbirwa muntu mwavu atalinaawo kantu, omuntu seere mponga byoya. Yandyagadde omwana waafumbirwe, naye ng'omwana waafumbirwa omuzadde yandyagadde afumbirwe ku musajja alinawo. Kyava akulabira omusajja. Twafunyeyo omusajja mu kibuga, waliyo omuvubuka mutabani wa mukwano gwange. Naawe n'olyoka opapa oyingirira omuvubuka kubanga mutabani wa mukwano gwani yakugambye nti agamaka gagenda kukola. That equation is dead, is wrong. Therefore togezaako n'oyingira amaka ng'amaka gayingira lwa third party. Sigaana abantu basobola okukulabira kubanga era bangi be balabidde, ate oluusi n'abantu abamu tubalabira ku balala, it is okay. Naye omuntu oyo omuyingiza, omuntu oyo akusensedde, omuntu oyo ali mu bulamu bwo, bwebuuza ebibuuzo bino bye neebuuza owulira nga kiri kirya. Bwe kitaba ekyo n'ogenda bugenzi kubanga senga yantumyeyo, gwe lowooza nti ogenda kufumba bufumbo bwa sengaawo. Amaka gogenda okubeera musiga maama wo, amaka gago, amaka gogenda okubeera musiga kojjaawo, amaka gago. Ngamba gwe omuvubuka banfunidde omuwala okuva e Masaka, bangambye abawala b'e Masaka bayina empisa, it is okay era bazirina, tubeebaza. Naye bw'owasanga mu kubanga bakufunidde omuwala e Masaka, ago mafu tegagenda kuwangaala.
kubanga tekizimbiddwa kuva mu ggwe. So ngo onoonya relationship tegeera ti ekyo ekibuuzo bw'okyebuuzanga n'oba ng'otiikize kabokisi kakubiri third party ng'omanya tabweguse. Ensonga ey'okusatu lwaki abantu basisinkana tugiyita lust. Kankwese ekyo kyokka niwankwadde nga nandigaseeko ebirala. Waliwo okukyamuka okw'omubiri okulowoozesa omuntu nti alina kyawulira eri omulala naye nga bulimba bamukozesa ebigambo nga infatuation n'ebirala. Ekintu ekigwa mu bulamu bwo naye nga si kituufu naye nga muli owulira kiringa ekituufu. Ekyo kyowulira ng'olabye omuwala ku TikTok, abawala bagenda ku TikTok n'alyoka ayambala akagoye yenna nga kamukutta omubiri kajjeyo figa yonna, n'alyoka yenna ayiikayiika kuli ku sikulini. Ekyo kyowulira ekyo kyowulira ekyo bakiyita lust. Omuwala gw'olabidde ku sikulini gw'otamanyi na mannya ge, gw'otamanyi na gy'ava, gw'otamanyi aba alina omusajja, gw'otamanyi alina enzaalo mmeka, gw'otamanyi yasoma kyenkanawa, gw'otamanyi obulamu bwe buli butya. Kyova olaba nti osanga abantu ku mawulire nga bali okwo nsinza abavubuka 200 siriimu ate nga yeewaana n'okwewaana naye nga ayogera kirimu anyirira okufa. Tugiyita lust. Lust kitegeeza ekituufu tolabye bulungi, okyamuse bukyamusi. Bewa motivational speakers betulina ab'omulembe guno abatuwa okukyamuka okw'ebintu ebirala eby'enjawulo. Nabayo omusajja yakyamusa abantu awo, nalabayo omusajja yakyamusa abantu awo. Kakati kino osobola okukola naawe osobola okuba biliyoniya nakati mugenda kugaggawala bum 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 mugenda kuba miliyoniya kakati ffe teekamu 7,000 bakuteeka 7,000 oti buli luvannyuma n'oyike muleeta ono aleeta ono leeta ono aleeta ono tunagenda okugattagatta myaka 5 wano mu Uganda nga tokyabeeramu. Bonna be baatuuza okusomesa baavu bazibu, talina omu yali afulumya eggwanga. Kikyengeza okugamba olwo okyamuka nga kyokyamuse tukitegedde. Kale njagala nkutegeeze kino wammanga, weewalenga nnyo okukyamuka kubanga kutomeza. Ekyo ne Bayibuli ekyogerako. Bayibuli yange wano gye nkutte erina ebigambo byeyogera ku kigambo ekyo okukyamuka. Kankusomereko wano mu bbaluwa ya Yokaana owulire ebigambo bino weewuunye ate nga bikulu. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 2 olunyiriri lwa 15 ne 16. Temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri nsi. Waliyo abantu abatandika amaka under the influence of the worldly lusts. Omuwala alina kabina, omuwala alina ebbere, omuwala alina entumbwe, omwana oyo bannanga akyuse, wulira. Kankutegeeze amaka si bwe gatyo bwe gali. Amaka tegakolebwa ttutu lyokka. Amaka tegakolebwa skin color yokka ngamba gwe omuwala akwata mu kizigo ne weekalabula osobola okweruka. That is your own business. Kuyinaako mutawaana, but the issue is amaka tegakolebwa skin color yokka. Gwe alowoozezza nti oyingidde mu maka naye nga last yeekuleese. Bayibuli egambye ebyo n'ebintu tebiva eri Mukama, biva eri nsi. Katonda nannyini kutandika maka yatuziyiza okutandika amaka nga tugatandika n'okukyamuka kw'obulamu. Abantu bangi bavuuka batandika amaka naye nga bakyamuse bukyamuse. Bali okyamuseeko nolowooza nti otutte ekisinga naye nga kyotutte mukebe tolina kyotutte. Abawala bangi abali abalowooza nti mugenda kusikiriza abavubuka
bakyamuukirire babatwale mwetadde ku buzibu. Ekiro kinsigala ntegeeza abaana abawala bonna bubeera ng'olina kumala kulaga bisambi byo otule nagalaale mbw abasajja balengere bwe banaalengera bonna bajje. Teri musajja ayinza kujja gy'oli ng'amaze kulaba amabeere go, amaze kulaba bisambi byo, amaze kulaba bintu byo byonna bya mubiri n'olowooza nti azze olw'ekigendererwa ekitegeerekeka. Y'ensonga lwaki babeera mu mbeera eyo naye nga teri ayinza kubeera nabo. Omusajja yenna ajja gy'oli kubanga amaze kulaba bitundu bye byakyama byotambudde ng'oyanika, nze njagala nkujjukize. Y'ensonga lwaki mubalina naye tebalina makulu. Omusajja azze gy'oli kubanga ayise malusu nga teyeetaaga na kutegeera gy'ova, teyeetaaga na kutegeera bazadde bo, teyeetaaga na kutegeera buwangwa bwo, teyeetaaga na kutegeera linnya lyo lyakubiri, teyeetaaga na kutegeera bye wasoma, n'ebikwatagana n'obulamu bwo tebimukwatako. Najja buzzi gwe tulaba nti omusajja oyo azze n'obwongo obukalu, tagenda kukuzimba, talina kyagenda kukuyamba. Y'ensonga lwaki baana bange abawala mutambulira mu disappointment. Buli luvannyuma lw'emyezi 2 disappointment, buli luvannyuma lw'omwezi disappointment, kubanga abantu bajja gye muli nga mukyamudde bakyamule, mwe mwennyini muli source of lust. Tokyamuukiriranga. Ensonga ebanga ekulese mu relationship kukyamuukirira. Ensonga lwaki abavubuka babuuka mangu. Ajja nalengera akaana akawala kayimba kakubye akaviiri kaako kekozeeko bulungi nnyo, makeup akuteyo bulungi, kekakulembera eddoboozi mu kwaya, n'akalaba nkadde eno n'akalaba nga kadde eri, naku zino balina ne bu uniform obulungi, bonna baligita buli si. Omwana wange omulenzi n'afiira mu kkanisa, luyimba lugenda okuggwako nga n'amolusu gamuwedde mu kamwa. Lunch time olutuuka ng'alyoka afubutuka emisinde ng'aweta emabega wa kyaki gabampinga muwala. Nze gwolaba wano kakati nze gundi nze Sebaggala era kati bannange nakulabye n'ondi omutima mbadde sirabangayo omuwala nga ggwe era kati bwendi sikyategeera sikyala na mmere neera nkyennемye kakati era nze mbadde ndowooza twandigenze emaaso n'apapirizaawo olunaku olwo lwennyini terunaba nakuggwako nga yayogedde nadda n'okwagala nkwagala nga n'omuolusi tannaddamu nga yakonfesinze dda. That is lust. Okyamuse. Kati gwe omuntu atandika relationship n'ebyo tojja kuziwangaaliramu. Bavubuka bantu vobeerawo n'onoonya lukisa tolaba kubanga totereera olinga kitengejja ku mazzi kubanga olumba abawala na kucamuka. Lwaki ebigambo bino mbyogezza maanyi? Bavubuka bangi muli mu kubonaabona n'ebizibu bino naye nga temumanyi lwaki. Abawala boogendako okukwana obafu boyagala okuwasa kyekikutwalayo. Bavubuka bangi mukola na last yekutwalayo. Nze bwe ndaba omukazi omunene siddamu kutegeera. Nze bwe ndaba akanyalwanda akawala siddamu kutegeera. Zaate bwe ndaba siddamu kutegeera. Zaate bannange leero bannange bannange ne malanda bw'omwana omuwala. Kakati bwe kibanga ezo z'ensonga ezikutwaza. Yensonga lwaki olemererwa, yensonga lwaki okaluubirirwa, yensonga lwaki bigaana, yensonga lwaki bitabuka. Olwekyo nsaba Mukama akuwa omukisa, nsaba Mukama akunyweze, nsaba Mukama akukyuse. Ensonga eteekwa okukulembera okutandika amaka awamu n'obufumbo, nsonga nkulu nnyo gwe mukwano. I'm talking about love and friendship. Love and friendship. Katonda we yazimbira amaka n'obufumbo. Adamu bwe yatunuulirako ebigambo bino bibagambako n'atontoma. Ekibuuzo kibuuza omuntu ogwo olina mu relationship mukwano gwo osobola omunyumizaako kubikunyigiriza, osobola okugabana naye ebikusoomooza, owulira nga ye muntu gwe wanditandikiddeko okubuulira kyonna ekikumazeeko emirembe.
Can you confine in him? Osobola muye muli osobola okubeera, you know, you're confident. Omuntu gw'oyinza okubeerera mu muli. Okakasa. Nga ddala omuntu gw'ogenda okuyingira n'embufumbo bw'atyo bw'ali gy'oli. Bw'abanga si mukwano gwo. Ekibanga wakati wammwe tewaliwo kwagala okw'amazima nga kwe kukireese. Naye nga nsonga ziri ndala mugenda kulemererwa. Ne bwe munaazimbira amaka ku musingi ogw'okwagala awamu n'omukwano n'enkolagana, mulina emikisa mingi egy'okukola amaka aganaawangaala era aganaabawanguza ensi eno. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza kulw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Weebale kubanga oyogedde naffe. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakitubeere. Kitambula wamu naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Tugabirire, tuliise, tunywese, twambaze, tubeere mu byonna Mukama. Tuwa amaka amalungi agaweesa erinnya ly'ekitiibwa. Bwe tusabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.